bagenda okuyita abantu abamu balowooza nti ng'omma yali Assurukwago looya wa Nambooze, naye ekyamazima yali looya wa Kkojja, ye yamukwasa muwala we kumuwolereza. Twagala okumuyita ajje ayogereko gye tuli, ayinza n'okuba ng'ayinayo akaama. Ssebo jangu oyogereko gye tuli. Omukama mulungi ekiseera kyonna. Bakadde baffe abafaada abakulembeddemu ekitambiro kya misa kino nga kikulembeddwamu ow'emizinya Ssebo Ssenkaggale President MUP, Ssebo Leader of Opposition, bammemba ba Paalamenti mwenna abali wano, bamaama ab'ekkobe, Honorable Nambooze n'abaana ab'omugenzi, abakungubazi mwenna. Nsooka twebaza Omukama olw'obulamu bwa mukadde waffe ono bamuwangazza nga tumuweereza amaanyi. Era n'obulamu bwamuwadde okusobola okuweereza eggwanga lye, n'aweereza Kereziya, n'aweereza Obuganda, ate naffe n'atulera ng'abaana. Nze maka ga mukadde Kayongo ono nga ndi mwana, nga Nambooze ono wali omwana mu maka ga mukadde wange e Kabungo e Masaka mu Buddu. Nasidde nnyo wamu n'abooluganda mwenna otwegaseeko oluse olwo. Abasinga boolaba wano ffenna bataata baatugendako dda. Ekyembi nti gwe maama yagenda oli muto, naye nze ndi mulekwa. Taata yagenda 2022 era okuva olwo embeera sigimanyiranga. Ne taata wa Ssenkaggale ono naliyo mumuziika naye yamugendamu, n'abalala abali wano bonna nga bamanyi. Akyasinze okubeera fresh Honorable Malendo okubeera fresh bwamulekwa. So katusaba obeere mugumu mu mbeera eno gye tuliko. Obubaka obulala bwe njagala okutuusa nga nsigalawo anye nze Nambooze tutambula olugendo luwanvu, tukusabira oyite mu kaseera kano akazibu eddala ak'okumanyira embeera ezo. Akaseera kano si kangu, obeereddewo muzeeyi naye akubeereddewo. Mwenna mwebale kumujjanjaba. Ebbanga lyonna muzeeyi lyamaze mu ddwaliro e Lubaga n'olubereberye mumubeereddewo, mwebale nnyo abaana ne maama, mwebale nnyo. Ab'eddwaliro ly'e Lubaga, Lubaga Hospital, Ssebo Father, Lubaga Hospital yannoonya okubeera ssaabulwadde w'eddwaliro eryo. Nze ssaabulwadde ow'eddwaliro lya Lubaga Hospital. Eddwaliro eryo litubeereddewo. Bano bonna be mulaba bano, okugira ddala ku pulezidenti ono wano, okudda ku Zaake, bano bonna balwadde ba Lubaga. Tuli balwadde ba Lubaga ki Hospital. Mwebale kutulabirira mukadde wange. Obubaka bwange obusembayo buva wakano Dr. Kiza Besigye. Dr. Kiza Besigye kyo nabadde naye mukomera e Luzira, nabadde naye mukomera e Luzira. Obubaka namusanze bwamutuuseeko dda, n'aluma nnyo era yakuweereza Honorable Nambooze okusaasira okw'amaanyi, n'akusaba Omukama akugumye. Dr. Besigye olwaleero mbadde naye mu kooti, abeeri mbadde musango gwe mu kooti, nga omulamuzi alemeddeko, alemedde mu fayiro eyo. Naye obubaka bwe yantumye nti bassebo ne bannyabo ng'ambasaba obubaka Dr. Besigye bwe yabasabye nti mu mbeera eno gye tulimu ey'obuwambe tuluke olutegeere lumu, kubanga eri mukomera gyali bamusiba ne lobiya, bamusiba ne Machete, kaakati
olunaku wiiki eno bamugaseeko abalala ba Edi Mutweze Mufu baani babaleese ne babajjeeyo ate n'ekiwamba abantu kikyeyongera bawamba oli n'asaba nti bannange ne Samu Mugumya naye ne bawamba twalabye Waiswa Mufumbiro naye ne bakola ki ne bawamba nammwe abali wano ffenna olwaleero tukeesala tukyanga ya mutamiivu so tuliko olutegere tusobole okwetaasaako embeera obubakala Dr. Kabaka waffe Kayongo y'omunamirembe Ssaabasajja Kabaka awangaala. Ebigenda okuyita kansooke ekiseewo kino Zabuli eya 13 eri abo banaawuliriza zinnandizirise singa tusakkiriza okulaba obulungi bwa Mukama mu nsi ey'abalamu. Lindirira Mukama ddamu amaanyi oguma omwoyo weewaawo lindirira Mukama. Olw'omukisa guno okuyita akulira oludda olutegeerera gavumenti omaliriza okwogera omuyita ayogere gye tuli obakaasebo oba chief opposition whip bwakuetikiddwa omupatinalwina nase okkiriza okitwala nti yakwise bakadde baffe kwala eni semufaade mu biru Fada Kivumbi n'abakati baffe abalala famire y'omugenzi Zeyi Peter Kayongo Ssettuba Ssebo Oweekitiibwa President okulembeze bannange Masimo ne bannyabo Mukama mulungi n'ekiseera kyonna Kafaada we yatugambye Omukama ye asigala mulungi mu mbeera zonna twala omukisa guno okusaasira omukulembeze nange omukulembeze we naye alinga maama Jendi oneko nakoze kitalo nnyo kitalo ddala naye nga bwe tukungubaga njagala basaba okusingira ddala twebaze Katonda olw'obulamu bwa Muzeeyi Kayongo abadde musajja ddala nze mbadde simumanyi kiryawo naye ate simbadde mmanyi muwala we omunakunagozibakulubaya abadde nsoma mu katabo ke batuwadde awo nendaba entalo Muzeeyi Kayongo zinalwana ku lw'eggwanga lye n'afiirwa ebintu bingi n'afuna ebisago naye agattako ettaffaali ebyendi nga bwe batugambye nti kyeyalwana okutuukako oba oli awo agenze ne tunakituukako kubanga bwe yayamba okuyingira